Abatuuze b'Kyabakadde mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono baazze obutali bumativu olw'embeera y'ebyobulamu mu kitundu kyabwe okubeera embi ddala. Bano bagamba amaliro ga gavumenti agabaliraanye temuli ddagala era abasawo be basangayo bakoma ku bannyonnyola ebibaluma awo ne badda ewaka. Bino babyogeredde mu nsisira y'ebyobulamu olutegekeddwa essomero lya Cyprian Kyabakadde. Bino babyogeredde mu nsisira y'ebyobulamu olutegekeddwa essomero lya Cyprian High School Kyabakadde. N'ekigere eky'okutwala mu maaso kaweffe w'omutandisi w'essomero lino omugenzi Cyprian yali Ssaabasumba w'e Kampala. Bano abalwadde bagamba emirundi mingi bageze mu malwaliro gano wabula ekisinga okubanyiiza kwe kulaba nga abasawo be basangayo bababulira bubuulizi kiki ekibaluma awo ne babalagira bagende beegulira eddagala wabweru. Kwesiba nnyo ku kyobulamu kubanga mukama waffe Dr. Cyprian Kizito yeesiba nnyo ku mulamwa gw'obulamu bwe yagamba nga Yesu bwe yagamba nti yajja abantu bafune obulamu ate babufune mu bujjuvu. Omuntu omulamu yakola, omwana omulamu yasoma. N'olwekyo twagala okuyamba abantu babeere balamu basobole okukola basobole okufuna ensimbi bagaggawale. Ensonga lwaki twesiba nnyo okuyamba abantu nga tubajjanjaba bafune obulamu ate mu bujjuvu. Obulamu ekikulu amalwaliro mwegali naye eddagala kitono. Oluusi tufuna oluusi tetufuna. Kyekizibu ekyo ekisinga obubi. Anti oba ogendayo okufuna obujjanjabi nga bakkebera nga bagamba oli mulwadde ku kintu gundi bwoti naye eddagala tetulina genda ogule ku famasi. Oba ozirina oluusi oba tozirina. Era ng'owodde ate n'oyiiya oluusi ne bibula oluusi n'osaba batabani bo ne bakuwa oluusi tebakuwadde n'obeera awo bwoti. Era kyekituleese wano. Mu ngeri ya bulijjo bibadde si birungi naddala mu malwaliro health center yaffe teri ddagala etugenda batuwandiikira n'oginoonya naye Cyprian kyetukoledde twesingenyera tukyebaza nyambiddwa kuba anyway ndi angiyite kliniki hypertension naye nkoleddwako Olusiisira luno olw'ebyobulamu lwateekeddwa Cyprian High School Kyabakadde era ng'omukulu w'essomero lino Joseph Kamya agamba kino bakikoze okulaba nga badduukirira abatuuze okufuna obujjanjabi obulungi. Eddwaliro limu erya Gavumenti Health Center 2 naye nga koosi ebyobulamu abantu abasinga obungi mu kitundu wano tebasobola nzijanjaba ya kusasulira. So bwe tutegese olusiisira luno nga lwa bwereere abantu balaba bangi nnyo abazze balujjumbidde kitegeeza nti abantu balina obwetaavu bungi nnyo obw'okujjanjabibwa ate nga ensimbi balina ntono ddala. So twebaza Omukama nti atusobozesezza okuddiza ku bantu baffe abatukuumye ebbanga lino lyonna. Twagala okwebaza Omukama nti mu mikolo gy'okuddiza abantu baffe tugabidde abantu abalina obwetaavu emmere tubawadde obujjanjabi n'ebintu eby'enjawulo. So wano woolaba olwaleero tuli ku ssomero nga tukebera endwadde ez'enjawulo ezimu zebeta non-communicable diseases n'endwadde endala ezimanyiddwa ng'omusujja n'ebirala. Tujjanjabya abantu ab'enjawulo omuli abavubuka abakadde na buli yenna obwereere. Twagala nnyo okwebaza eddwaliro lya St. Francis Hospital Ddagala abatuwadde obujjanjabi nga bali wamu n'abayizi bonna abaayita mu St. Cyprian High School Kyabakadde kati nga basawo. Ebyali bakoze kwe kugabira abatuuze ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga mubaddemu engoye, sabbuuni, omuceere, sukaali n'ebintu ebirala bingi. Wamu ku baddeekita b'essomero lino Emmanuel Mutebyagakyo bakikoze okutuukiriza ekigendererwa ky'omutandisi w'essomero lino Omusumba Dr. Cyprian Kizito ng'omugenzi yayagala nnyo okulaba ng'ayamba abantu be abasangibwa mu kitundu kino. Basazeewo nga tutandika okujaguza tusooke tuddize abantu baffe abantu b'ekitundu kino kubanga kisaffe Ssaabasumba omugenzi Cyprian Kizito tutandika essomero lino yayagala okusitula ekitundu kye. So twasazeewo leero tubaddiza mu bitundu bisatu. Ekisooka nga tutandika n'ebyobulamu emulabire. Ekyokubiri kubaddiza eri ekyokulya babagabidde omuceere, akawunga, sukaali, omunnyo, sabbuuni era nga tutuuse yonna mu bakadde eyo tugenze gye babeera kubanga tubatuusaako ebintu ebyo bafune ekyokulya. Ekyokusatu be bavubuka baffe bavuga booda naye tebambala ku mukono gw'enyambala
tubagabidde. So tugezezaako okugyayo ekigendo kya kitaffe Ssaabasumba kye yalina ng'aggulawo essomero lino okulaba ng'atumbula ekitundu kye mu by'omwoyo n'ebyomubiri. So tubadde ku byamu ebiri ebyobulamu, ebyokulya ate n'obunfufu. Tugenda maliriza n'emizannyo kubanga omuntu okubeera herevu n'okuba ng'ozannya emizannyo. Tulina emizannyo gy'abawala, emizannyo gy'abalenzi, egy'abaana abato. So olunaku luno ate we tunaamaliza abantu tubagagule bagamba oluganda kulya. Buli muntu ali wano agenda kulya nga tujaguza emyaka 25 ya St. Cyprian High School. Olwa kino ekikoleddwa kikulu nnyo nnyini ddala mu community yaffe, ate era kikulu nnyo eri ekkanisa, ate era kikulu ng'essomero olw'okujjukira nti waliwo bannaffe abatasobola kwetuusaako kyakulya oba ekyokunywa mu mbeera eno eyeekanamye. Okuddiza kigambo kinene nnyo era ebyawandiikibwa bitukubiriza okujjukira nga bannaffe abatakyayina maanyi. N'olwekyo twagala okwebaza ab'essomero lya Cyprian, twagala okwebaza abayizi abaasomerayo okwo, twagala okwebaza abayizi abaliyo kati. Twebaza nnyo essomero lyaffe era Cyprian olw'okutuddiza ku buyambi ne batugabira ebintu olw'abaana baffe be twasomesaayo. Abamu nga tebasomesa naye batuddiza olw'okuweza emyaka 25 nga baselebulatinga naffe abakristaayo ate ne bagenda okukanisa era ne batuula kubanga buli mwasomesezaamu. Ndi basanyufu beebale nnyo bwe bajja kati Mukama abuddizeeyo. Nze newaddeyo leero okugaba omusaayi okuyamba abannakazadde b'eggwanga lino kubanga batubeererawo nnyo. Abamu bwe batuuka mu kiseera eky'okuzaala bavaamu omusaayi mungi ne babanga abasawo olumu basalawo bataasa obulamu bw'abaana baabwe rather okutaasa obulamu bw'abannakazadde b'eggwanga. Ensonga ensinga okugaba omusaayi bayamba abo bannakazadde b'eggwanga kuba bebasinga okubeererawo. St. Cyprian High School Kyabakadde bino babikoze nga bakuza emyaka 25 okuvanga omugenzi Ssaabasumba Cyprian Zitolwanga bwe yatandika essomero lino, era nga ebijaguzo bino bigenda kubeerawo omwezi ogujja.